Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Kati omanyi oti eddagala nti omanya nti eddagala lino liva wa muganda wange. Kyolina okusooka okumanya ababa otuuliza kye balina osooka okumanya. Tewaliyo musoga ali awo. Abasoga kye basinga otegeera. Ng'ojjeko ebyokukwana kintu kye bayita eddagala. Okweroga bakutegeera bulungi nnyo. Abulwa ekyokulya naye nga mwerozi. Naye nga okweroga akoze eki? Mwerozi. Yetutte. Ekyo bo bakitwala kawunta. Tik-tak. Gwe musomo gwomusinga okutegeera. Ogwo musomo nagwo bagutegeera nnyo. Ng'ovuddeko ebya chapati ebyaki nayo eddogo balitegeera bulungi nnyo. Kati nze munnange era nange era otumanyi nti ebintu buli kaseera obaawo ekikugwako omanya nti kirabika waliwo obuzibu obujja. Nonoonye engenda gyonna asobola okumanyamu ki ekigenda mu maaso. Ngeno omanya ekigenda mu maaso ng'olabira ddala nga buntu gwe bali mu kugamba. Mmanyi. Kati omanyi otya ki ekyali kikutawaanya olituuka okugenda okwetambulira? Ekintu ekireeta omuntu okugenda okwetambulira teri basanyu buba buzibu. Ng'oluusi emirimu tegiri mu kutambula bulungi, ebizibu bifuuse ebizibu, olwo naawe okozesa muwongo tolabika embeera ebaddewo si ebadde eriwo bulijjo. Naye ate siri mulwadde neetaagisa dokita wa kizungu ankuba empiso ntereere. Buno obulwadde bulabika bwa njawulo. Bulina we buva. Omusajja atuwa ssente nga twakatuuse mwanya akutta omulimu naye ekyemi n'agenda n'akola ki? Nafa. Tuzikola tutya? Naye buli omu gwe yali aweddeko ssente tuleseeyo amanamba gaffe ku simu era sitwala zaffe zonna bazimanyi kuba we tukubire emwanyi. Katukole ki? Tuddeyo ku mirimu gyaffe tukole. Banaatukubira. Era bamanyi we tukolera. Ne ku kyuma kyabwe kwe tukolera. Ate nezo zisindike. Nenkwata obusatu emitwalo ena, nenkwata obubiri bw'omusajja nabo nezo zisindika. N'emitwalo ena. Nazisindikiranga nabukoma nsimbi. Gye nagendanga okusindika sente oy'omukulu. Nze nsigaza milioni 10. Munange nsigaza milioni 10. Twasonda sente amazima ntufu season yatunyumira. Kwanza nagenda omalizanga tufunye milioni nga 17. Ng'oggyeko zina amagoba. Amagoba. Sente ze twakola mu season y'emwanyi. Twafuna amagoba milioni 17. Esto obuzibu buvaawa. Ogenda tubuulirira. Butugenda. Season yetandise okubanga eggwayo. Ngamba muganda wange enjagala oveene Masaka. Nzo ntufunyeko ebintu bye neetaaga. Ngenda okudda eri. Nange ndabika nga era mbadde wa? Masaka. Nga mbadde era ndi mu ssente. Ngamba gugendako nonene ssente. Tugende wa? Yamunayo obusiru bunabukira. Baddanga abatuwuliriza obusiru kintu kibi nnyo. Wofubanga nnyo neweezuula nga teweezudde buli ekisinga okikolera mu busiru bwoka. Omusajja ntumaliza ogula emwanyi n'atutikka netuddawa ebusoga. Olwo tulize ebusoga amaze okupanga mission endala tugenda agula muceere. Twabeera awo wa mukyala we mu maka ge ebusoga. Olwo twakomyewo tuli bakoowe emwanyi zaatumenyeza. N'omusajja alina essente zonna tuziweerezangawa. Bwe yazze ezo tubadde tukozesa nga capital nabyo tukozesa byonna yabikuta omulundi gumu n'abinyweza n'abiteeka mu ki? Kati ffe tuli awo nze mali ne milioni 10 n'okusoba. Sente zonna ndina 5, 12 awo tatusuusa 12 okuwaako. Nengamba mukulu wange anjagaliza oba kuganga olwoba anjagaliza nkola ki? Munange Esther omusajja oyo ng'akeera nkya tulya bulungi olwo yatugulira n'ennyama byonna mubiina twabirya. Agamba kati tugenda noonya sitowa nti tugenda noonya sitowa naye mugamba baba nagambye na bintu bye njagala ogulako ngera nga muntu abadde omukozi onfunye ssente milioni 17 amagoba omanyi kye kitegeeza nze nfunyeeko mmeka mu myezi gino gye mazeeyo ena kumpi nsasulamu mpaka sente. Yakwata emitwalo oba nzogere oba nzireke zogere. Yakwata emitwalo 2 bwali bwebiri nga bupya nakuwaayo kusi nakokyayo bakuyita kokyayo nanjokyayo kusi nawunga n'owunga. Nakwata emitwalo 10 bwebiri 5 nabuwa oli muntu omulala twali tuli naye twakola naye. Oli nangamba ati okimanyi nga tuweddeyo nti wanyi okimanyi nga tuweddeyo. Ezito omusajja era yatumalayo. Ale nga nezijjukira ziri eri ebiri. Tetulindako yadde kota y'ebiri. Aziyina ezaali za bwerere
naye mfetuwa adini yatugabire kuweza tuwezo zokka nazo yatulyako ne mugamba nagamba tikati zino sente njagenda ku banka naye njja kufuna naye tulina okula tulina kukomyawo capital werere ddala bukadde nga 10 ne mugamba baba tuvudde ku kyokola nga tufunako ate kati tusooke tusugunganye bukadde 10 tia atunoonya sente byambagalako kati genda ogule nga taawo genda ogule saati awo nga 2 tulina kuba na ngoye nyingi nnyo mugaga talina nyambala ntia ati tunoonya sente ziwere ate kati olaba tukoze bino byaffe yakeera n'agula polota nadamu n'agula polota siraba ebyaffe ateekako manya ge na mwana we w'obulenzi olunaku lwe nazuukuka awo sinagamba nti ye nga sente ze lwamaze era kirufu yali yazitereka yayita zirya yali yazitereka okuva mu sizoni tugenze mu sizoni endala mu mwanya yagula polota n'azimalo za bukadde 15 ne nga ziteka mmanya singa family azigulawa waabwe ewaffe yebuwenge bade na milioni 15 polota yagula ewaffe buwenge milioni ewaffe taka eri okujjako bisera bino naye taka lyali lyalaisimuko ewaffe ng'okugula ettaka lya milioni 5 ateka mmanya ga mutabaniwe ateka mugage n'asembezayo mutabanyiwe kati ziwe nebuuza nti ye naye nga baba wagamba nti bintu tuli mu kukola bya family kitegeze bya family biba byanjawulo bibeerako manya gaki ga family tebibeerako manya ga mwana na taata oba manya go na mukazi wo yatabuka nanfuma byesola gamba gwanga munange nengamba bwetu bwetusasuddwa nensirika nengenda neneyiya bupya mwanyinaze wali mwanyinaze ali musomesa nemukubira amasimu nenkaaba muko amaziga baidawe kyanumanyo esitanako wanyu mwanyinaze nemukubira simu nti omanyi tuli waka omusajja omukuluzi okugamba nti gendo olina kulya wakati emisana owamulamuwo oliye nekyeggulo wamulamuwo bana abakazi betulaba omukazi nga mukamugandawo akwagala ekiwanvu ennyo ennaku ezi ennaku 3 era bw'osuusa nnaku 3 mu abakyalakyala okugenda wa muganda oba wasimanyi akwagala mu nnaku ezi kasa ziggwako nga laba atandika kyusaki oba tokyali mugenyi obugenyi buba buweddeko mulamu wange ng'afumba emmere yali afumba emmere saa 6 nga tugiriirawo atandika girisa n'essaawa emu eyakawungeezi enjala nebaluma mulina 5 muli wakati mu tawuni temulinawo osobola kukola mulimu temubitegeera kantubeerawo ng'osiiba njala paka oli bwajja ngende muli mulamu muganda waffe wabeerawo jukira muganda waffe oyo amasanyalaze muganda waffe abeerawo tukirira mu budde nga toyinza namanyako nti ebisigala endabyo gyatulabira nga muganda waffe waali eyawukanamu nga taliiwo abanga gamugende kati bwonenya bwogamba muganda nti mulamu tatuwa byakulya mu ngeri bwetu neweti alutalo olabanga oliko ekituli ku mutwe tosana aba alaba olimba kundabya gye batulabiridde wano we bati mulamu n'afuuka mulamu bukya nenga muganda wange nti okimanyi tulina okukola njagala okwate sente zino wammanga okwate miliyoni 3 ozimpe nga zange naye tugenze mu muceere njagala ngende nze nkole sitowa simumanya kubanga nagenda okola mu store tunagenda okola store nga bwe twakola e Masaka nga tupangisa store nga yaffe ya family neno tugere tukikola era abantu tunaba tukayana bajja amanya kuba ngego nsinga sente era bulijjo na bulijjo omugaga yalina okulabika ne mugamba nti kanze ngene ngo omugaga mpangisa store kubanga mpayi wa milioni yezi nga zange kusente ze twakola osigaze milioni 14 ife tugende tutenkanye naye tukusaba yegobojjo tugulengako awulira agamba izo sente bazonona bwononyi bwe bati mugende batemwagala mulege nga tetulina kyakukola wetubeeraawo omusajja oyo natwala mu muceere muganda wange naye teyakuwa sente yatuwa sente naye esente ze yatuwanga jukira twali ku kyalo kyaffe nga naye kwakola ki kwabeera esente ze yatuwa yazituwanga atya kati teyakolanga bino bye twakola e Masaka nti ajja tulekera sente agende gyakola ki abeera ku sitowa omulaba omuceere nga mugula muceere mala pima kiro mutwalire kiro mugambe nti sasula emitwalo 2 ye akwasa oli sente akumazi twakola sizoni wetu tyo muganda wange nonya n'amagezi agakomawo e Kampala nga nkyagayina nga sikyagayina
nitubere era lunaku lwali lumu omusajja eyajja n'asima emitwalo oba gyali ana ogw'omuceere n'amugamba ennaku z'okumusasulako omuceere ono ne yeerabira kati oli alinda eri tukime omuceere ono yeerabidde kati nali ndi akusitowa nzekka omusajja najja mujje mukimu omuceere gwammwe gumazeeko emirembe negamba yatugere kimu omuceere gwaffe olwo agenze wakawe nze range najja nenkima omuceere ogwo nagutya nengweta kusitowa nenteka mu bitabu nembitiikingako nti yasasula nange nengutunda mala ogutunda kati ate labayo ngutunze leero wayiseewo lunaku lumu n'ekitundu omusajja ajja ayongera osaba sente gye yasasudde ebbanja yasangawo omukulu omuceere wagula omuceere nanga kasente olwokuteka emitwalo ana kalingana ako gatwala wayakuta Kampala njagala nti bintemye sita nenkwata emitwalo jana nenjiteka muno mu wallet munda nemugamba oli olwajja nga ayagala sente nemugamba omusajja yasasudde yenja kulaga ebitabo bye nga sidika ng'akwata sente nalaziwa oli omusajja ng'avaawo nga nze neebuzaabuza nga kitegeeza tulina kubiddamu tunabalansingira wiki weggwako nga twongera obalansinga tumanye amagoba ge tukoze eki kyekyo okumanya amagoba twali basaale nnyo okumanya kye tuli mu kukola tukimanya bumanya nga banagamba tebakubwadde oba kati awo ebbanga eyo nga mukola nga nawe yatabawa kasita muli emmere tulya nene wali eri emasaka twagulangako emmere mu kasente naye kati ero tulya wa mulamu tewali kusasulwa genda wa mulamu mutambule mujyawo mpolampola muli emmere mwire tuyole omutyere mpolampola netukolanga abaddu omanyi okola obudu naye ng'oli mu kukola obudu na muganda wakwe mwana maamawo kituufu ekyo era abannayuganda mbabuulira buli olina ky'olina nyweza lw'olimanya nti kyobadde nakyo kibadde kya mugaso nga kikuvuddeko wekirimala nekikuvaako lwolimanya nti obadde nakya mugaso munange Esther omusajja oyo bwe nkwata emitwalo gyangana naye ndaba nti sikyaddayo okubeera wa yankubira essimu nze nakwata emitwalo gyange ejana nkiremeddeko wano eno naggalawo sitowa esagijja mu kintu kirala kyonna nengamba nti ewanyuwa waawo nenziruka mate ntuuka mu takisi ero ate takisi gyentuddemu naye ate nga gyalimu amanyi ni kusitowa ninya takisi atudde mabega atudde mu maaso atudde mu maaso ate yali atudde mabega nze nveno nyingira ye yali mu ntebe eddirira esembayo nze nveno nyingira negadde nebikofira byange kumba omuntu gwe ndiko akola ki akulaba andaba yakulaba nange bwe namulaba nange nasirika nga ntuula ne bambuusa ogenda Kampala nti ngenda koma mukuba kubanga yejjukira yali agenda komawa Buwenge yali ava Kamuli mu town ng'ajja koma Buwenge ewaka munange musajja oyo tubeera mu taxi ngamba nti kuba kuggwayo nzigweddeyo bulungi nnyo nina ensawo ngipakinze buli kimu nyambadde n'obugoye obutambula sirinaako nsobolagamba nti bakino nakiri kyenakola motoka bwe yatambula vugako distance si mpanvu nnyo ebitundu nga 3 kitundu ekyokuna nengamba kondakita nti okimanyi genda kunzigiramu awo ekasambira tuka ekasambira nga nvaamu jjukira oli yali amanyi tugenda aviiramu ffenna Buwenge kati nze tutuuka wali eri takisi okuvaamu takisi okupakira bwe pap nali maze osasula kondakita bulungi nnyo kwa kondakita akusaba sente nga tonatuuka mu kyo kyokola ki kyogenda kondakita olagigula pap nze nga nvaako nga ninyirawo booda tajasobola kufuluma eri mu takisi wanga badde takoze boda ndi akola ki afuluma kuba mu takisi pap nalinyirawo boda nengamba boda vuga boda nanvuga distance nengamba vuga nanvuga distance omugabo olagawa vuga vuga mpaka tunetasa kituliko oluvannyuma tukole ki tukomeewo mwenange wa boda nanvuga nantwala mu kyalo eyo nakwata ekikubo nanzirusa ngamba nti parking oli omuntu gembadde naye nga tudda naye mu taxi naye nga tetweyagala tusagadde amanye ntambula zange ababoda abo era nga bakkiriza bukkiriza nga tutambula ate n'amala nankomyawo nenfuna taxi kulo nafuna yakukubo egenda Kampala nga ndina kulinnya edda Jinja mu town olwo nve Jinja mu town ngende Kampala mwana yankubira amasimu
mwana yangu ngasiga kwata ni mukulu woboli mukulu wange jukira nze store wanjigadde njire sawo nengamba amuvuka gotwalirwa nti gusigala wani oli ali mukujja nzina wendagako bampise kuli mugo bampitidde omulala naye n'abantu seeyo njamukubira no mazo mukubira naye n'abantu seeyo naye obunyigirize bwenkuleseemu nino buku jamu nga ntuseewa eri ewaffe Kampala munange nze nentuka e Kampala nino ntuka ne Kampala nga nibe nali nsula ebintu byange babijja mu nyumba niwe nali nkola ki bwe munyumba gyange bagigalira nembeera awo nenyigirizibwa munange muganda wange oyo mbadde n'obuzibu bungi ebyonge by'obusuubuzi tubiyeyawudde mu ngeri y'ekisirusiru bwetyo atuliddeko sente ze tukoze naye ng'ate ffe tuzimukuumidde nenkomawo e Kampala nkomyewo e Kampala nandise okyusa obulamu bwange ekyewuunyisa nti ate abadde omulabe wange nambeemu ate amaze n'addamu nayagala okuconnectinga nange tuwogezagana naye mugamba tulina mutawana ffe tunyumye tuli baluganda kati ate muna ebyakatonda bizibu abadde mu biseera ebyo nga mugagga ate kati ebiseera bino embeera yakola ki yatabukamu ayagala ate naye ajja eno tugatte naye ebirowoozo oba tunonye ekyokukola ekyenjawulo ekyokukola neneebuuza okola otya kululi yampisa bubi nga tuli naye kati ate kuluno wendi e Kampala ntereza bulamu bwange ate ye ayagala naye ajje yegatte bunzi tunakola tutya tunakibala tutya sina neebuuza nga sikiri awo kati walaba simufuddeeko ayitidde ate mu mikwano gyange gye ninyini okundyamu enkwe n'okuntega abatuwuliza n'okuntega eddagala essoga mwe muliyita ddagala gana naye ffe tuliyita ddagala ssoga yennyininyini eddagala nkulaga kuli omu bibaali yetaga male kuleeta ogwanga nkulage nti eyirizi zennyininyini naye ng'omuntu aziteekamu ne transport najja nga bagambye mugende muziteeke mu kifo kya gundi ne kukapikipiki kangaako ne bakateekako Uganda wa so abannayuganda abalabe baffe tebava wala omuntu akulwala kati omanya otya eddagala nti omanya nti eddagala lino liva wa muganda wange kyolina okusooka okumanya ababawutuuliza kibalina osooka okumanya tewaliyo musoga ali awo abasoga kibasinga otegeera ng'ogyeko ebyokukwana kintu kye bayita eddagala okweroga bakutegeera bulungi nnyo abulwa ekyokulya naye ng'okweroga akoze eki yetutte ekyo bo bakitwala kawunta tiktak gwe musomo gwomusinga okutegeera nagwo bagutegeera nnyo ng'ovuddeko ebya chapati ebyaki nayo eddogo balitegeera bulungi nnyo kati nze munnange era nange era otumanyi nti ebintu buli kaseera obaawo ekikugwako omanya nti kirabika waliwo obuzibu obujja nonoonye engeri endala gyonna asobola okumanyamu ki ekigenda mu maaso ngenda omanya ekigenda mu maaso ng'olabira ddala nga buntu gwe bali mu kugamba omumanyi kati omumanyi otya ki ekyali kikutawaanya olituka okugenda okwetambulira ekintu ekireeta omuntu okugenda okwetambulira teri basanyu buba buzibu ng'oluusi emirimu tegiri mu kutambula bulungi ebizibu bifuuse ebizibu olwo naawe okozesa muwongo tolabe embeera ebaddewo si ebadde eriwo bulijjo naye ate siri mulwadde neetagisa dokita wa kizungu ankuba empiso ntereere buno obulwadde bulabika bwanjawulo bulina we buva kati naawe n'odduuka n'ogenda mu ddwaliro olina okumanyira ddala obulwadde obwo gye buva mwogenda ewaffe waliwo abasajja be bayita abasawo be muyita abaganda ffe betuyita abasawo abasoga abaddala Esther abakolera ddala nga akugamba ekintu nga tonaba namunyonyola nsonga yadde neegi n'akulagako n'esampo nti akuterawo nga bonateekawo olutimbi luno tutuliko ng'olaba buli kyeboogerako nga kikola ki ng'okiraba kati nensanga omuntu ng'aleese eddagala ewaka ewange wensula eddagala balisangawo nga baliyawo wenyini baleeta n'enkoko yenyini bagisala ewaka kyokka nga ate naye ayitidde mu mukwano gwange ate muganda wange era ng'era tuli naye kumpi na kumpi ewaka eddagala yaliwadde muganda wo yali wadde oli neweebuuza n'ogamba naye kiki kiva olaba olayo ndeese omulamu ogamba nti abalabe baffe tebava wala bava mufe bennyininyini omuntu wo niwaba muganda wo asobola okuwalana asobola okukola ekintu ekibi kyonna so ekikuleeta okumanya nti oli omuntu yeefula mukwano gwo nga ate mulabewo nga ne bwolwala Esther asobola okujja nakusula nakutwala mu ddwaliro naye nga ate mulabewo naye nga ate mulabewo naye nga alina byapanga olabike nti tokyalina maanyi gonna
naye wano nga tanaba kuyinza maanyi akulaga nti afaayo nga naye tusobola mulowoolezako yadde n'eriiso n'erimu bantu bannyo tubeera nabo mu bulamu obw'ensi nga yeefuulanga owa akwagala naye nga muzibu nnyo nga mutemu nnyo okusinga nga bw'okirowooza. So Abannayuganda buli omu wooli tunula amaaso emabega baani bonyumya nabo bakozeko obuzibu ki? Muganda wakeerera n'aleeta eddagala nga n'omukazi gw'oli naye amuluma nga n'aka bizinesi k'olina kamuluma tekiba kyangu. Asoose kukozesa bwakusuddaawo ate yagalira ddala ogwire eddala okitegeera. So abalabi baffe betubeera nabo baffe tutambula nabo. Esther tewali muntu agenda kuva Busoga agenda awalane Esther. Batuwalana era nedda okwo kwalana kwanjawulo access nda abeeri nga gyakulabira ekizibu naye omuntu akuliko ali awa ali mu restaurant gundi gw'oliawo ati nze n'ekikomando ekyo kyokka kiruma omuntu ye lwaki ayambala wati nti yafuna sente ekiki ekimuwaga ati sente azijjawa ati yakola alina bakasitoma yakola edduuka wali aleeta ddagala kujjawo eri edduuka naawe okole ki naawe ogwenga ye. Abantu bangi abawulira obujja oba obulumi kwebyo bye mulina abantu bangi nnyo abawulira obulumi omuntu akuwalana n'akugendera ne ku basawo Abaganda ku lwa just engoye z'oyambala ku lw'abaana bo okubanga basoma ku lw'okuba nti gwe landlord takubanja nnyo rent n'akulemerako ku lw'okubanga wafuna wozimba ku lw'okubanga wakola kintu ate nze nalabako Esther ewaffe eyo yennyini ebusoga waliyo omusajja omwe yagula emmotoka omusajja oli bwagula emmotoka ewaffe waliyo muze paka nakati gukyaliyo omuntu nze sinakirabako eno mu Buganda oba nakyo gyekiri nti ewaffe eyo omuntu wagula emmotoka oba kale bwagula emmotoka pikipiki ebyo bantu ayitako mu bantu be n'abooleka ekintu kyakoze ki kyatuuseeko musajja agula emmotoka musajja oyo bwamala ogula emmotoka najja n'atuyitamu mu baali twali batototo naye twali tutegeera n'emyaka nga 15 omusajja oyo bwamala ogula emmotoka eyo n'akola ki n'ayiisa mu bantu ne bamuwa enkoko embuzi n'akola omukolo ne tubirya olwo emmotoka n'etandika okukola emirimu gya bulijjo era ng'omugaga omuntu nayibawe yennyini era yali taata waffe omuntu nayibawe yennyini yakeera bukeezi ku makya n'asitula ekipa z'eddagala kiro jukira ate ewaffe tebazima nnyo bikomera kati ng'eno ewammwe ewaffe ebikomera si bingi nnyo byogamba nga bino byogamba tuli muntu ali mu kikomera ki abantu bazimba ennyumba zaabwe z'erinaana lulayini. Omusajja yagula emmotoka n'agiteeka omusajja yakeera ku makya kiro ssaawa 8 n'agenda n'atukwata eddagala n'agenda wansi mu mmotoka n'alisibayo nga yagala emutte bussi egwewo naye akole ki naye afiyo naye nga ate baali bamukwano bakolanga bwe batoli namusukulumako bwamundowooza n'asevinga n'agula emmotoka munange Katonda oyo gyali alaba omusajja oyo wamala okikola n'akwata egundi emisumaali n'afumita emipiira gy'emmotoka gyonna ne gituula eddagala lisibye muli munda ffe tubimanya tutya. Omusajja oyo ekyobudde obwo bw'ekiro amala okuva amalokuvamu ne wakoze ebikolobero nga mukwano gwe nnyo teyatuma na muntu basula bonna banywa bonna buli kimu n'emmotoka era ye yali omwogezi wamala okukola ebintu ebyo n'addayo ewaka okuddayo ewaka okukonkona omwana ye yaggulawo oluggi kiraga nti oli omusajja emmotoka yagigula makubo matuufu omwana bwe yaggulawo oluggi omusajja n'ayingira mu budde bw'ekiro ssaawa 9 omusota ne gujja ne guluma omuki omwana we owoono omutemo afu okukwata emmotoka y'omuntu n'ogifumitamu emisumaali toba mutemu n'ogisibamu eddagala waggulu omusota bwe guluma omwana ate ng'alina omuddusa mudwa kyokka nga ewaffe distance y'amalwaliro eri wala nnyo eri wala ate budde bwakiro tewali obwoda gwegenda gamba temubuda yimiriro tudduse tumatikale nga balina kudduka yow'emmotoka kyokka nga gyava okufumitamu emisumaali agisibyemu n'eddagala omusajja lwawulira enduulu yaleeta bulesi bisulumuzo asimbule emmotoka akole ki agenda ovuga emmotoka okola emmotoka yatula butuza emipiira n'agambawo oli akaba lwa mwana oli akaba lwa mmotoka baali bakyali awo Esther
omwana nakola ki nafa yabafuirako awo olwokuba nti bamala obudde bungi emotoka etudde emipiira ebizibu byali bibiri mu kiseera kimu emotoka efudde ebadde erina okudusa omulwadde ate omulwadde yandibadde ataasibwa kuba yamala olwo mu ssaawa namba n'ekitundu obudde bwakya nga tuli awo era omuntu naafa nga tuli awo omusajja oyo mu maziga amangi tukabira omwana afudde bali bakabira n'emmotoka yaffe gye bakaleeta ku kitundu naye ate mutemu kyonazze nga olwo tulina kumala kuziika olwo tunoonyereze ani yabadde emabega w'ekikolwa kirwa ekyo omusajja yennyini oba mu bagambe bw'amannya n'atuula n'agamba amazima amatuufu mu nsonyi we nze yakoze ekikolwa ekyo ky'emmotoka kyo eyafuiridde omwana nze lwaki teyayogera lwaki teyasirika era ewaffe kyolina omumanya tolina kyolowooza nti ogenda kikola omuntu eyo munzikiza aleme kutegeera ekyo tebakulimbanga ewaffe ye busoga olimba gatulimbalimba toyinza kugamba muntu ewaffe eyo nti omukoze ekintu oyinza omukola ekintu naabulwa bubuzi just support yekuddiza mu bwangu naye akutegeera alina okutegeera naye omanya nti alina okuddiza lwakubanga ebyetaagisa okukuddiza lusi bye biba ebingi naye era abikolerera amanyi geddogo nakola ki nakuddiza omusajja naswala naye lwaki tebadda ku ddiini baveko ebyo ebintu Esther abantu bangi bali mu ddiini naye nga beekwekayo bwekwesi ekyo tekirina mu busoga wokka eddogo nawane ewaffe tutudde mu Buganda abantu bangi bambala ngoye naye ng'emitima gyabwe jakko ng'engoye ze bambala ndabako abantu bangi abawuliriza abawuliriza bayida we batera nnyo owuliriza Pastor Bugingo nga radio zaabwe omusanga ataddawo pastor abuulira abapasita bonna nga naye ng'ebikolwa byalina nga boddako emabega watuddeawo ng'akaleediyo kali wali kavuddeko ng'ebikolwa byakola biyitirivu bantu bangi nnyo abeewalana abeeroga mu ngeri gyotayinza kukkiriza naye nga ate bakeera abasiraamu basaala abakristaayo basaba mu ngeri yaabwe abalokole basaba mu ngeri omanyi abalokole balina engeri basabamu nabo eyaabwe naye ng'ebikolwa bye bakola nga bamaze okuva mu eddiini balaga eddiini balifuula nga kyakulwanyisa nti bekwekamu ne bakola emize so ng'eddiini so si bbi naye ng'abantu bennyininyini abagirimu babi bantu bangi nnyo ne betulaba wano wetutudde wano wetuwangadde mu Buganda abaliyo bana mutuwuliriza munjulira nti abantu nenebbawo yennyininyini takumanyi gye wava akulaba bulabi naava eri nakusimikirako amannyo ng'oyinza olowooza yakuzaalwa naawe nomugamba kati gwe nkukolera ki oyinza okunja ogalwa ggwanga naye nga tunaava ngovudde ku kyogamba nti ze ndi musoga gwe oli mugwere tuyinza otegeera engeri endala naye lwaki ompisaamu amaaso bwotyo omuntu nakuwala n'olwekintu ekituni nnyo bwekiti notukanga kumazeeko ki emirembe abantu ne beewalana omanyi nga n'akabalaza kayinza okuwalanya abantu kabalaza osanze ennyumba nzimbe kabalaza babalaza nti nze nsimula ali wano mpangisa ne beeroga nga bonna bapangisa lwakabalaza oli naavaawo n'ava ku kyakabalaza n'alaba n'omwana wa neiba we n'amuloga aleme kusoma okitegeera so fitina kintu kibi nnyo naye abannayuganda tetumanyi engeri gye tulina kukikolamu naye ngeri Esther nabyo mbiraba nti byava mu bajjajja baffe kubanga bajjajja baffe edda waliyo abaali abalogo walimu bajjajja baffe abaali jjukira abantu abo abedda eddiini litumbuse kati abantu bedda baali bakkiriza nnyo mu bya kalica ngenzo ekalica abantu bino ebintu bya kalica abamu tebabitegeera bulungi kalica ntuufu naye kalica naye bagifuula kati bagikozesa obubi kalica abagirimu be bagikozesa obubi kubanga edda abantu bakozesa kalica ng'ekifaananyi ekibi naye kalica tosaga nti nombi because eddiini yasangayo kalica nungi eddiini ddungi ng'oyogedde ku ddiini etuufu eddiini bbi ng'omuntu akoleramu buyaaye waliwo zikolebwamu buyaaye bantu bangi nnyo abali mu makyaki ezeeyo nga bayaaye nga si basumba
bo bajja kusumba sente tebajja kusumba mwoyo gwa Katonda. Twagalayo ku sente. Twagalayo ku sente. Tetugenda yeyo. Tetugenda. Tumuleke. Naye nga nze sina gwe ngambye. Twagalayo ku sente ate si twagalayo ku sente. Amazima ndo twagalayo ku ki? Ku sente. Naye nga ekyo tukirekawo. Songa ne culture zino ntuufu. Kubanga amazima ntuufu Esther n'abatuuliza. Atalina bwa culture era embeera ze ziba za zolozolo. Kituufu ekyo. Omuntu yenna talina bwa culture. Osanga ng'omuntu agamba talina nnono. Talina atakiza mu byabuwangwa omanya aliko ekimubulako. Era mu byakola byonna ogenda okumwetula bwoti ng'omanya ekimusumbu wa mpewo yeewaabwe. Tetugendayo. Naye tubireke. Atubireke bubi. Sifunye. Tutubumye. Omanyi buli muntu alina ejalabamu ebintu. Tubaleke. Tubeeyo. Abantu baffe bajjajja baffe bakulira mu culture naye culture zaabwe zaali za ddala era abantu aba singo singanako abantu abo bakuzeeko mu myaka abaali bwe mabegaawo baali nga abantu abaali batambulira mu nnono zaabwe nga baagalaza nga buli omu ayagaliza munni naye kati batatta baffe nze musango nteeka ku batatta baffe abaatuzaala kati kuba bajjajja abazaala batatta baffe tebaaliko buzibu baalinga n'abasajja basatu babiri naye okuzaala abaana 50 nze nkulabidde ku mulembe gw'abatatta baffe. Gosobola okumbayo omuntu omukadde yali ejaza walamanyi gwakula ng'omanyi nti yazaala abaana 8 nga ewaffe be tulina ffe tuli baana 83 olwanga tuli baana 83 mpaayo ku mukadde wedde mabega gwamanyako nti yazaalako baana 83 abantu wedde bazaalanga baana 3 banna oyo abazadde nnyo ne bakolera abantu wedde bazaalanga nnyo unlike today abantu kati bazaala nnyo okujjako eno mu Buganda gye simanyi. Naye abantu baazaalanga nedda. Tuba wali abaami Abayisiraamu abambi abagenzi bava bulamu bw'ensi. Bamulembe guno. Avuda ina bana 5. Bamulembe guno Esther, bamulembe guno. Waliwo bajjajja. Kati yogera ku bajjajja. Bwe nagamba basaba omulembe guno abaki twogere ku bajjajja. Waliwo bajjajja abasinga bazaalanga abaana be batono nnyo. Ate niyo bali bazaala tebaali na ttima nga lino eririwo olwaleero. Ettima lingi. Ettima lyo lingi. Omuntu abeera nga yesenkulumandwa w'ekika ekyo empewo zonna we zikungaanira naye nga yenamba emu okozesa ezo empewo okusiiranya abaana ab'ekika kyonna empewo yakuyamba bakika naye ye nakwata empewo eyo n'agituma esiiranye abaana b'ekika ekyo bonna ye afunemu ki? Afunemu obugagga. Era abantu bangi batambulanga bakika ababwe bennyini Esther ngambye tewali muntu asobola kuva Busoga najja kuwalani. Kituufu. Just obanga kulaba ku TV oba kulaba ku YouTube just abatakwagalirawo era tomutwalira na budde bwe. Era tesiro nagamba nti kangende no. Kizibu nnyo ogenda mutalaga abana enjoga esi. Enjoga kizibu nnyo. Naye bano betulia nabo. Naye bano betulia nabo bano betusiiba nabo batukola bubi nnyo. Bwakulaba amanyi sibe bwolya abayola ebigere akumanyi bwolya akumanyi bwebaka akumanyi bwosula akumanyi bwokolera nakuyola ebigere nakulondako engoye ne bazaanika wabweru nazisikamu obuwuzi nazisikamu biki nazikunganya nazitwala omwana wo bwajja nerabirawo ekitabo najja nakikulamu empapula nazitwala ku muganga omwana otandika okulaba ng'omwana ava mu maaso maziga omwana kyayagala kusoma omwana yayagala muzannyo omwana wo yakola efujjo ku ssomero naye ng'ebintu byonna biva ku bantu abo tebiva wala betuwangalidde mu gwe tuti abasinza otukola ekyo basinza otwonoonera ate nga tetweyagalizaganya obutagaliza Esther nga tunaba kuba nekyozzaako tebuli ku ggwe wekka oba ku nze zekka oba ku muntu omulala buli omu yenna ayina engeri gy'atoyagalizaamu munneewe kituufu n'ategwa tuve wano tuveewo nga obusugu bungi obusugu bungi nnyo ku bintu ne muganda wo musonyiwe muganda wange mwebaza yabale kunjigiriza naye tokolamu ensobi buli eri wali badde omutuuza asobola amanyi nkwoyo okukola waliyo omuntu waliyo Esther nga tawuliriza mwavu obadde okimanyi ekyo nkimanyi naye era oba omugambye omanyi amazima gali twagezaako omugamba nonga amanyi okutuuka gamba nti nzira Kampala twagezaako nnyo bamuzeeyi naye ngera bw'omanyi omuntu yenna ng'afunyemu ku ssente tawuliriza n'abatula bajja tujulira omuntu yenna ng'afunyemu ku ssente awo nga yeewulira taba na budde bwamwe ayogera kimu n'asirika n'avaawo n'omubula muze mu meeting natakuwa budde bwogera bala kumanya nsonga yo gy'oyogera ayagala bwagazi bwe kaseera obeere mukozi we ayagala bwagazi obeere kaseera obeere mukozi we ekyo kyayagala naye funamu amagezi ageefuula nti oyagala nawe ofuuke nti
mukole emirimu mutambuze nga buli mwe ina kyakola ki kyatambuza tuguzanga nyo batukolera business zitambuza era nakisoboka Esther nompa capital ne capital je nkozesa nange nefuna yange nenkudize iyo nosigala ngongulako nga nange bwengula mu yange gokola nange nkola kisoboka naye tuli yagamba yagala kuguleko buguzi ayagala kukozesa bukozesa toba nazizo ezize zoba nazo bwazi kujjako ina kusigalaawo aseke omanya abaluganda bita mu Buganda tulina kye tugamba abaluganda bita abaluganda bita ne wafu bachogera tosaayo kicho wabula kino justice omalize kugamba bana Uganda ati twegendeza abantu betubeera nabo si balungi nakamu nakeddagala ate tewali asobola kujja kuwalana Esther nga avude mu Saudi Arabia kiba kizibu kiba kirala avude ku kitundu kirala kujja ku kitundu kirala kiba kizibu omuntu ya buli omu awalana gwamanyi era buli omu aloga gwakola ki gwamanyi kivola buli omu adiringa business na muntu gwabadde naye osanga omuntu Esther bantu bangi abali mu office nga tebazisomako yadde n'olwokuba nti yagirimu yali amumanyi tebayinza guwa gusoma balina guoyo atagusomera kubanga go bamanyi mwana wa gundi mwana wa gundi nze ndi ku S-Media nolowooza na yenza asinga otegeera nnyo sevumi bantu bangi abandi badde nga bagala okubeera ku media eno nga boogera eri ensi n'olwokuba nti nyumya n'alina media mukwano gwange kyovola nti abana Uganda busaazi zino mumpuliriza kituufu okitegeera so omanye ebiwooma bigwa byokya leero ebadde story mpanvu naye era tugimaliriza so kansipiro ina kyoyizeemu we always talk about these things S-Media omulamu gwaffe gwakola nga tugattako sikutoolako tugattako tuzimba oba oli awo tulabe ng'obulamu bukyukamu okay so tuwete emboozi zino yes tuba tusekamu olumu naye sikuseka kukka twagala naawe obeemu kyekoze eki kyoyize ekigendererwa ky'omulamwa guno kibadde nti abantu betubeera nabo ekizibu nki omuntu agenda okukola ekibi oba agenda okwonoonera obulamu oba agenda okusiranya taba wala atambula naawe saka mufuna bubi nti bonna bemutambula nabo balabe bamwe but beera mwegendereza engeri gy'obeewaamu engeri gy'okwatagana nabo kubanga booli awo wooli webaagala nabo kolaki okubeera so wekwate wegendereze nnyo mikwano gyo wegendereze nnyo baganda bo wegendereze nnyo bokola nabo obulamu bwe butyo bukola ki gwe buli gwe mulamu awo gubadde musoga tweyanze aba nga sinaba kumaliriza musoga tumirako mbabiri tube nga ate tuvaawo simanyi nyongera kutumira ku bantu bano wamanga abo bonna abasaayo akaseera kaabwe n'akasente ne basaako data ne batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala era mukola kyamaanyi nnyo okusinga oba ebintu byonna kubanga mutuwa obudde bwe tutali fe twalusi lwatwebase n'okwebaka ne mutuwuliriza naye mwebale nnyo mwebale ddala nyongera okusimako okutumirako maama wange omukyala omukyala omwerabidde maama wange muleke kanyongera okutumirako mikwano gyange Patricia abeera wekazo ku supermarket Sandwa akulaba nnyo andaba nnyo nyongera okutumirako mama Dina mama Andrew mama Edu mwena mama Emma mama Mombeja mwena mbatumiddeko mama wange Nabulime mutumiddeko nnyo I love you so much nsembyayo ntumiddeko baganda bange Yasini n'abalabe bange bonna mbatumiddeko kubanga temuli nze mwebalabe bange naye nze siri mulabe wammwe mbagala nnyo mwebalire ddala nsembyayo omukyala wange Joy Eric mbagaliza weekend enungi nebyemukola Allah awateremu obwangu Esther nawe nkutumiddeko nabadde ku kamera Brian naye mutumiddeko webale nnyo webalire ddala naye nga njagala era nziremu ntumiddeko ku bantu abatulaba nga mwe muli wano waliwo Mr. Cabs Ibambi webale nnyo kubanga otwagala bamuyita Kayondo Peter naye bambi abeerako nnyo ku mukutu. Thank you guys abatwagala ennyo abakutwala obudde ne mu commentinga. Tusiimira lino ddala Emmanuel nawe webale nnyo kubeera nga wekumira ku mukutu kuno. Thank you so much. Brian webale nnyo bamuyita Brian Lumisa. Yes, thank you so much okubanga webeerako ku mukutu n'abalala abalabe situmidde leero njaba tumire enkya ya Nakuya yagambye abeerako nnyo
Yeah, thank you so much. Agnes naye webale nnyo kubanga ate mubeerako nnyo mbagala nnyo naye era nga mpisa akalanka Satellite Hotel Kisasi Kyanja Road gwe naye agala hotel rooms ez'okuwummulira mujangu balina gardens ez'amaanyi ez'akabi balina parking yard engazi ate era nga balina n'ebiwaleza emmotoka kasente akatono ddala jangu oyoza emmotoka yo ate era okutoka omwoko ogende ku Satellite Health Club ogendeko mu gym ogendeko mu sauna ogendeko mu steam bath ogendeko massage bakunyigenyige obeere nga ate omutima gutambula bulungi nnyo obulamu butambula bulungi nnyo kugamba obeere nga ate buli kimu kitambulira ddala bulungi mwalaba omupiira Satellite Hotel nungi nnyo anti obeera wali ng'olaba omupiira nga musanyuka ne banno timu nga Arsenal nga wezigoba nga zimanyu bazikubira ddala kakulira bubi nga fe obulamu bukola ki butambulira ddala oba wali eri ng'olaba omupiira amagulu wanisa onywa kyakunywa ng'afe Arsenal tusanyukira ddala naye nga Mani nga tukaaba nga mani mukaaba. So guys mwebale nnyo kwekumirako S Media. Brian yabadde kamera. We meet next time. We love you all. Thank you so much. Lero njala mukubira Liverpool. Tatutuma bizibu byo buli omwama leo bibye